بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووجتب الله سبحانه وتعالى تميبزا نانيني بوينزا nanyini matenda marungi era majjuvu Allah tabaraka wa taala akyatuwadde ekyengera kyaffe ekyobulamu mu ngeri endala nga Allah tabaraka wa taala akyatukumye nga tuli basiraamu tusama Allah tabaraka wa taala atuteera omukisa mu bulamu bwaffe. Ate Allah tabaraka wa taala tumusaba abeere nga atunywereza ku busiraamu obutuufu okwo kwabaatujjululira amakulu kwaba atujjiramu emyoyo gyaffe kw'obwo obusiraamu obutuufu nga kwe tuli. Banange tubalamusiza yonna gye muli, tubeebaza emirimu gye mukola, tusaba Allah tabaraka wa taala akkirize emirimu gyammwe byonna bye mukola. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga bissaamu omukisa, kubanga omukisa gwa Allah tabaraka wa taala bwe gukka mu kintu nannyini kyo afuna buli bulungi bwonna obukirimu. Naye ate omukisa gwa Allah tabaraka wa taala buli bwe gwawukana mu kintu kiba kitegeeza nti nannyini kyo ne bwe kibaamu obulungi asobola obutabufuna. Kebere ilmu Allah tabaraka wa taala nga gyakuwadde kasita Allah tagissaamu mukisa obulungi obuli mu ilmu oyinza obutabufuna. Kazibeere ensimbi omukyala oba abaana kasita Allah tabaraka wa taala tabikuteeramu mukisa nawakubadde nga birimu obulungi osobola obutabufuna. Ennaku zino tuli mu biseera abantu mwe banyiiriza Allah tabaraka wa taala, mwe boogerera ebigambo ebinyiza Allah tabaraka wa taala, mwe bakolera ebikolwa ebitaliiko bujulizi bwonna bulaga nti baali badde bateeka okubikola. Nnaku ki? Ze nnaku 25 omwezi ogw'e12 mu kubala kasookedde nga Nabbi Isa azaalibwa alayhi salatu wassalam, nga bagamba nti Nabbi Isa koololo yazaalibwa bakola ebintu bibeera bingi, omuli ebikujjuko, omuli okola kinaki. Kale nno ebibuuzo bijja gye tuli ng'abasiraamu nga batubuuza bannaffe betuwangaala nabo mu busiraamu nti tufunye okubuzaabuzibwa. Ennaku ezo bwe zijja waliwo abawalimu abatugamba nti tukkirizibwa okuzeetabamu. Ennaku ezo bwe zijja waliwo abatugamba nti tekikkirizibwa kwetaba mu nnaku ezo mu mbeera yonna. Kati ekituufu ffe abatamanyi nnyo bintu bya busiraamu kubisoma na kubyetegeerera tukole tutya? Ekyokukola bannange kyangu nnyo insha Allahu taala nti ensonga yonna buli lwegwa mu busiraamu nkimanyi nti eri abantu baffe abaluddewo ekiseera kiwanvu nga bawuliriza ebintu by'obusiraamu bwe byogerwako. Osanga omusajja ku kkubo ng'atambula n'omugamba ekintu nti ekintu gundi n'akubuuza nti seeko obujulizi kubo bwe buluwa. Kati amagezi ge tuwa abantu baffe biseera nga bino senga bituuse n'owulira abagamba nti kikkirizibwa, n'owulira n'abagamba nti tekikkirizibwa, wuliriza nnyo abantu abo bonna baleese bujulizi ki. Agamba nti kikkirizibwa n'agamba nti tekikkirizibwa, beesembesezza ki? Tuli mu nnaku eza Krismasi enewaffe gye tuwangaalya tetubitegeera nnyo. Olwaleero mbuuziza mukwano gwange omuti leero ddi, nangamba nti leero 25. Wallahi ffe tetubimanya, eno tetubimanya. Tolabawo na atharu yonna eraga nti waliwo ekyo. Kale no insha Allahu taala ne tubeera nga twagadde okwogera ku kimu ku bikolebwa ku nnaku ezo ng'obusiraamu tebukikkiriza. Ekigambo attahani'atu kitegeeza okwozaayoza omuntu ng'alina ekirungi kyafunye. Asobola okuba nga afunye ekyengera nga wasiza omukyala, oba nga Allah ageze n'azaala omwana, oba n'afuna ekyengera kyonna. Ebigambo bino by'omugamba nsaba Allah kuteremu omukisa, nsaba Allah kuwa obulungi obukirimu, naki babiyita tahani'a, okwozaayoza omuntu.
omuntu asobola okubeera nga atuuse ku lumu ku nnaku ennaku ezo nga tugeze tufa mathala ng'olunaku olwa iidu. basiraamu kimanyi tulina iidu za mirundi ebiri. iidu ebbiri zibaawo buli mwaka omulundi buli emu, ne iidu emu ekomawo buli wiiki lwe lwokutaano yawmul jumaa. kakati senga omuntu akusanze ku lunaku lwa iidu naga nti iidul mubaraka nakino ebigambo ebidirawo ebirungi inshallahu taala bakiyita tahania, kubeera kukozaayoza okutuuka ku lunaku olwo n'okukwagaliza obulungi obululimu. kakati wekibayita tahaniatul kuffari bi ayadihim, okwozaayoza abasiraamu aimini abakufaaru olw'okutuuka ku nnaku zaabwe. mumanyi ti abakufaaru tebagwesa bikujjuko, balina abakufaaru balina ebikujjuko byebateekawo ennaku zaabwe enkulu nga za ddiini zanzikiriza, n'ennaku enkulu ze bateekawo nga za byabufuzi nga bw'olaba simanyi independence n'ebirala ebiringanga ebyo. kakati kiramulwa kitya mu mateeka g'obusiraamu okuhannaa alukufaaru bi ayadihim, omusajja omusiraamu okusanga omukufaaru ku kkubo n'omwozaayoza okutuuka ku nnaku zaabwe, oba za byabufuzi oba za bya ddiini. eddiini ekulagira kukola ki? eddiini ekyo ekintu yakyogerako kya buluganda. tahania eyingiramu n'okwetaba nabo abakufaaru mu nnaku zaabwe. amakulu ne bakuyita nti jangu obeere naffe ku iidu yaffe, ku kulisimasi yaffe, ku pasika yaffe, ku lusooka lwaffe omwaka, ku independensi yaffe nga bannayuganda. kakyanga tuuka ku bwetwaze eddiini. baulama bakadde baffe abalongoofu mu ddiini bakyogerako ki? umaru radiyallahu anhu mukadde waffe amanyiddwa yagamba radiyallahu anhu nti ijitanibu aada allahi fi iidihim, banange mwewalenga nnyo abalabe ba allah tabaraka wa taala mu iidu zaabwe amakulu, nti mwewalenga okubozaayoza olw'okutuuka ku iidu zaabwe ezo, era mwewalenga okwetaba nabo mu iidu zaabwe ezo. umaru radiyallahu anhu ekyo ekigambo ekigamba basahaba ne battabiina abali fi dhaka zaman. amakulu basahaba bakimanya radiyallahu anhum nti omusiraamu takkirizibwa kwetaba mu iidu yonna nga asaasi yaayo yatandikwawo bukafiri, si nsonga ku saidi ya byaddiini byanzikiriza mu nzikiriza ekikafiiri oba nga bagizimbira ku byabufuzi. tokkirizibwa kugyetabamu, oteekeddwa okujola. athari eyo esiŋŋaanibwa mu taarikhu al-kabiri kya imamu bukhari, rakamu yayo eri ku 659. allah yagamba mu qur'ani ey'ekitiibwa walladhina la yashhaduna zura wa idha marru billaghawi marru kirama. eyo aya allah yali akona ku baibadur rahman, abaddu ba allah omusaasizi. yagamba nti ekimu ku bitendo byabwe kwomanyira nti ono muddu wa allah tabaraka wa taala yakkiriza nti allah ye mukama we, yagamba nti la yashhaduna zura, tebeetaba mu bigambo bya bulimba. wa idha marru billaghawi, bwe babeera nga bayise ku bintu ebyemizannyo, marru kirama, babiyitako nga babitiibwa, tebabitunula nako. ibn abbas radiyallahu anhu ne dhahaki alayhi rahmatullah bagamba nti azuru, ekigambo zuru allah kyeyali ategeeza subhanahu wa ta'ala iidul mushirikina, zennaku enkulu ez'abakafiri zebateekawo. amakulu nti omusiraamu bw'obanga obadde otambula n'osanga abakufaaru nga bajaganya olw'okutuuka ku lunaku lwabwe olukulu, lusobola okubanga olunaku olwo baalussaawo lwa nzikiriza yabwe y'ekikufaaru, obanga baalussaawo lwa byabufuzi, kati eyo bagiyita iidul mushirikina. tokkirizibwa kubahannaa, kubozaayoza, era tokkirizibwa kwetaba nabo. eyo inshallah eyo athar mu kisingana mu kitabu bagiyita ahkamu ahlu dhimma ekya ibn qayyim al-jawzi ku muzingo gwokusatu ku peji 1204. yagamba ibn abbas ne dhahaki ki allah kyagamba nti la yashhaduna zura, ekigambo azuru ayi iidul mushrikina, ziidu za abakafiri, tokkirizibwa kuzeetabako gwe ng'omusiraamu wadde okubozaayoza olw'okutuuka kwezo. imamu dhahabi alayhi rahmatullah yagamba nti
fa in qala qailu senga agamba omugambi nti ana la aqsudu bitashabbuhi bihim nti nze okwetaba mu nnaku z'abakufaaru oba okuboozayo zanga bazituuseeko sigendereramu kubeefaanaanyiriza mbw amakulu yabeera musajja mukkiriza nnyo abeera mukyala mukkiriza nnyo yeetabye mu nnaku z'abakufaaru aboozaayozezo okuzituukako kati bw'abuuziddwa n'agamba la aqsudu bitashabbuhi bihim nze sinoonyezaamu kubeefaanaanyiriza yagamba dhahabi fayuqaalu lahu agambibwa oyo abeera alina entegera bwetyo nti nafsu lmuwaafaqa walmusharaka fi a'yadihim wa mawasimihim haramu yagamba nti nafsu lmuwaafaqa ng'okubanga wabaddewo muwaafaqa ng'okwataganye n'abakuffaar wa musharaka n'okwegatta nabo fi a'yadihim mu iidu zaabwe ezo ennaku zaabwe enkulu wa mawasimihim n'ebiseera byabwe basizoni zaabwe haramun tekikkirizibwa. Ategeeza ki sheekhi nti abakufaaru bakuza Christmas, abakufaaru bakuza Easter, abakufaaru bakuza olusooka omwaka, abakufaaru bakuza independence. Naam, Christmas bagula ebyokulya, bagula ebyokunywa, bagula engoye ennungi, bawummulako ne bakakola mulimo gwonna. Kakati gwe omusiraamu senga naawe ogenda n'ogula ebyokulya nti ogulira baana bo, n'ogula engoye ennungi ogulira baana bo, n'owummulako ne mugendako n'emizannyo, bakiyita muwaafaka, oba okwataganye nabo era bakiyita musharaka, oba weetabye no kyagamba sheekhi nti ekyo mu mateeka g'obusiraamu haramu tekikkirizibwa. nga bwe nawulidde Dr. Kalisa agamba bannange Allah atugezesezza bawalimu bannange, Allah atugezesezza nnyo n'omusajja wallahi, naye mbasaba bawalimu ekyabamanywamu ng'abawalimu ensonga lwaki mwasoma obusiraamu azdabu an dinillah kwe kuvaayo okudifendinga n'okulwanira eddiini ya Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna. Omusajja ng'oyo bw'aba ayogedde ebigambo ebikyafu, kubanga oyo musajja la yantiqu illa alwasakh, simuwulirangako ng'ayogera ku bintu ebikwatagana ku ddiini okuggyako ng'ayogera bukyafu bwerere gasiya mwerere. Yagamba sheekhe Dr. Kalisa yagambye nti omuntu akkirizibwa okugula engoye, n'agula emmere, n'agula ebyokulya abantu ne balya, subhanallah, era akkirizibwa n'okuwummula ne yeewaana n'okwewaana nga bw'atema akakule kali ako akalaga obutamanyabwe nti era bo ng'abalina ebyalo bagenda kuwummula. Sheekhe yagamba alayhi rahmatullah, Imaamu Dhahabi bakadde bafamanyiddwa nti okuwaafaka abakufaaru n'okubasharaka fi a'yadihim wa mawasimihim haramun bidalili ma thabata fi lhadithi as-sahihi. Ekyo kiva mbujuliza obwanywera nga buva mu hadithi ya nabbi nga ntuufu annahu yani rasulullah naha ani salati waqta tulu'i shamsi wa waqta ghurubiha. Omubaka Muhammad yatugaana okusaala esswala yonna mu biseera ng'enjuba evaayo wali tennaba kutereera, era n'atugaana okusaala ng'enjuba ekkirira egwayo tennaggwerayo. Omubaka Muhammad yakigaana alayhi salatu wassalam. Agamba sheekhi lwaki nabbi atugaana okukola ekikolwa ekyo, okusaala ng'enjuba evaayo yakavaayo bwe tennaba kutereera waggulu, n'okusaala ng'enjuba egwayo tennaggwerayo. Annaha tatlu'u bayna qarni shaitani wa hina idhin yasjudu laha alkuffar. Lwaki omubaka atugaana nti akaseera ako enjuba kebeera nga evaayo bwetyo, era enjuba weebeera nga egwayo, abasajja bano abasinza enjuba senga ebeera evaayo olw'okugisinza bavuunama olw'okutuuka katonda waabwe enjuba gwe basinza, era bwebeera nga egwayo bavuunama olw'okugenda kwa katonda waabwe gwe basinza. Kati yagamba sheekhe nti almusalli, omuntu abeera asaala essala mu kiseera ekyo, la yakusudu dhalika, aba tagenderedde kiri ekigendererwa abagivuunamira enjuba,
idha law qasadahu kafara. Bw'abeera nga asadde swala nga kyagigenderedde okugisala lwa kuvaayo kwa njuba oba kugwayo kwayo, automatically abeera kafuwadde. Lakin wabula nafsu lmuwafaqa walmusharaka lahum fi dhalika haramu. Olwokubanga omusajja ono esswala ye ekwataganye n'ebiseera by'abali mwe basinziza enjuba yaabwe, naam, omuwaafaka ogwo ogw'okukwatagana nabo mu biseera n'omusharaka ogw'okukwatagana nabo mu biseera, wadde nga ye si kyagenderedde ekyo, omubaka Sheikh yaga nti haramu, nabbi yaga nti tekikkirizibwa. Kiddayo kooli agula emmere n'agula ebyokulya n'agula ebyokunywa n'awumulako ku Christmas, nawakubadde nga togenderedde Christmas naye okuwaafaka nawo mu kikolwa kyabwe haramu. Eddiini tekikkiriza. Nolwekyo abooluganda insha Allahu taala eddiini eno esaanye etegeerwe mu ntegeera nga yanniya nnungi. Obusiraamu busaanye okutegeerwa nga butegeerwa mu mutima mulungi, nga si kunoonya kusinga, nga si kunoonya kukutenda nti wayogedde, wamma gwe tolina mutawaana abantu obangwiriza. Nabagamba baganda bange nti mulina okwegendereza. Al-ulamaa'u yanqasamu ila 3 aqsam. Bamanyi baawulwamu emiteeko 3 oyo bayita ba'ulamaa'ul umma, abamanyi b'abantu. Abantu kye baagala kyagamba nti halaali, abantu kye bakyawa kyagamba nti haramu. Yubihuna linnasi kulla shay, bakkiriza abantu okukola buli kimu. Eyo type weri mbawaliwo. Ne baita ba'ulamaa'ul hukuma, abo gye bali ba'ulama baboogerako, bamanyi bazi gavumenti. Naam, yusabbihuna kagamba nga mu ngeri gye baagalamu zi gavumenti bazaagala n'okusinga omukka gwe bassa. Ne baita ba'ulamaa'ul milla, bamanyi bazikiriza. Eddiini kyegamba nti haramu kyagamba nti haramu, eddiini kyegamba nti halaali kyagamba nti halaali. Abamanyi abasinga abalinga abo umma ebeetaaga, kubanga be bokka abalina omugaso mu umma. N'olwekyo nti omuwaafaka n'omusharaka mu bakufaaru obusiraamu tebugukkiriza. Sheikh Ibn Uthaymin yagamba alayhi rahmatullah, tahani'atul kuffari bi'idi al-Christmas. Bwatu byakyo Christmas gye tulimu olwaleero, yagamba Sheikh nti okuhanna'a okwozaayoza abakufaaru bi'idi al-Christmas, olw'okutuuka ku ebya Christmas naku lwabwe lukulu, n'obagaliza obulungi, n'obalambula, n'obakubira ku busimu obubozaayoza. Yagamba Sheikh kama nakala dhalika Ibn al-Qayyim fi kitabihi al-ahkamu ahlu dhimma, yagamba Sheikh fahadha isalima qailuhu min al-kufri fahuwa min al-muharramat. Nanyini kwozaayoza abakufaaru olw'okutuuka ku Christmas, bw'abeera nga awonye okugwa mu kafiri nga tavudde mu busiraamu, fahuwa min al-muharramat, aba akoze ekikolwa ekiri haramu. Aywa kati neetaaga Seeka Kaliisa nga bwe namuwulidde, kubanga obunankali babumpeereza juzi ng'ali ku TV, atuweeyo ebigambo bye nga waliwo abamanyi abasajja abeesigwa abawagira entegeera ye. Bwekibanga tewali bawagira ntegeera ye, n'olwekyo yatakawwan okukwetumiikiriza, kwogera mu ddiini bitaliimu na kwagala kubuza umma. Naam, yagamba Sheikh wahuwa bimanzilati an yuhayyi'a bisujudihi lisalibi. Yagamba Sheikh kyokozaayoza omuntu olw'okutuuka ku Christmas, ekyo kiri mu kifo ky'okusiŋŋaana omuntu ng'avuunamidde omusaalaba, n'omwagaliza obulungi, n'omwozaayoza, n'olaga nti kyakoze gye kiri, tekirina mutawaana gonna. N'agamba Sheikh faman hanna'a abdan
bima'siyati au bid'ati au kufrin faqad ta'arrada limaqti llahi wa sakhatihi la hawla wala quwwata illa billah. Bana obusiraamu buno bunyuma nga bw'obeera obukola teweesigama ku ndabayo, weesigamako ku bigambo byabo walimu. Yagamba Sheekh nti omuntu yenna buli lwahanna lwayozaayoza omuddu lwasanze ng'akola harama, akola maasiya, sanze akutte giraasi y'omwenge anywa n'omwozaayoza, omusanze akutte malaya mu kiwato n'omwozaayoza, omusanze agaaya amayirungi n'omwozaayoza, omusanze ataddeko music avuga n'omwozaayoza, au bid'atin, oba okusanga omuntu akola bid'a n'omwozaayoza, au kufur, oba okuzaayoza omuntu akoze obukuffar, faqad ta'arrada limaqti llahi, omuntu abeera akoze ekikolwa ekyo aba amaze okulabikako obusungu bwa Allah aba agenda kugamba ng'ategeeza ki Sheikh kituufu omuntu okozaayoza omuntu okutuuka ku Christmas n'omwagaliza obulungi, naam kifaanana butereevu ng'omuntu asiŋŋaanya omuntu ng'avunamidde omusaalaba, kifaanana nga bw'osiŋŋaana omuntu ng'anywa omwenge, kifaanana nga bw'osiŋŋaana omuntu nga akola bid'a, kifaanana nga bw'osanga omuntu ng'akola obukafiri n'omwozaayoza. Kati okozaayoza omuntu ali ku Christmas, ekyo kye kifaananyi ky'ogwamu. Njagala Dr. Kaliisa mpa obujulizi mwajja okukunga abantu okugulira abaana baabwe engoye ne bakyala baabwe engoye n'emmere y'okulya ku Christmas. Njagala mpe wajja. Bwe kiba nga talina wajja, olwo olugambo olubungeesebwa lwagenda abungeesa mu basiraamu ne mu busiraamu olutaliiko asuli yonna mu ddiini, olutasuubirwa kuva mu musajja mukulu afaanana ng'oyo. Ebyo ebigambo bwe bityo byogera abantu abatalina mawukifu yonna, abatalina atharu yonna yabumanyi. Naye bwe kibeera nga Dr. Kaliisa bw'atyo nga bwe namuwulidde ng'akunga abantu okulya Christmas n'okugulira abantu ebyokulya, kiba kitegeeza nti olugambo lwagenda abungeesa abantu abamu twalukoowa, tuli bakoowu. Yagamba Sheikh kyekigambo ky'okuhannaa omukufaaru ng'atuuse ku Christmas oba Easter oba olusooka omwaka oba ki, wa innama kanati tahani'atu alkuffari bi a'yadihim ad-diniya haramun. Yagamba Sheikh so nga kimanyiddwa kyokuviira ddala edda nti omuntu okozaayoza omukufaaru ng'atuuse ku idiye ku lunaku lw'olukulu olw'enzikirizo olwa ddiini ya haramu tekikkirizibwa, wa bihadhihi, n'olw'ensonga eyo ekyo kiri almathabatu allati dhakaraha Ibnu al-Qayyim lianna fiha iqraran lima hum alayhi min sha'airi al-kufri. Allahu akbar walillahi alhamd. Yagamba Sheikh nti omuntu yenna okuhannaa okwozaayoza omukufaaru ng'atuse ku Christmas n'omugamba nti kuliko gituukako Christmas ennungi, yagamba Sheikh nti ekyo kiraga iqraran lima hum alayhi, okubanga okakasizza okkiririza mu ekyo kye baliko abakufaaru abo min sha'airi al-kufri, mu mikolo gyabwe egy'ekikufaaru, era waradiya bihi lahum, n'obeera ng'okisiimye nti balina okukikola, wa in kaana huwa la yarda bihadha al-kufri linafsihi, nawakubadde ng'ono omusajja abeera aboozaayoza abakufaaru okutuuka ku Christmas yabwe eyo nga tasiima bukafiri bwennyini, n'omujarradu kubeera ng'abaagaliza obulungi abalwa nti asiimye, n'agamba lakin yuhramu ala almuslimin an yarda sha'aira al-kufri, au nti omusiraamu aziizibwa okubeera nga asiima emikolo gy'abakufaaru oba okubeera nga hannaa ng'ayozaayoza oyo abeera alutuseeko. Ebyo ebigambo bannange byabawalimu basabja bakubeesigwa beboogera ebigambo ebiyonjo ebijjudde amakulu ebifaanana ng'ebyo. Tusaba Allah abeere ng'atuwa okuwulirako ku bigambo ebyabawalimu. Tusaba Allah okutuwa omukisa tulize ku bigambo by'abamaseeka abatali bano abagambolinga obugambolinzi, bagenda bapangapanga ebipapula batuuke waggulu
batandika okulwanyisa obusiraamu n'ebipapula ebyo. Yagamba sheekhe wa idha hayyauna bi'ayadihim fa innana la nujibuhum ala dhalika li'annaha laysat bi'ayadin lana. Bwatu yagamba sheekhe senga omukufaru akusanze ku kkubo ng'otambula n'akugamba nti kuliko okutuuka ku Christmas kati bo okutwozaayoza omwo muyingiramu n'okutuweereza ku birabo byabwe. Yagamba sheekhe nti fa innana la nujibuhum tetubanukula ala dhalika kwekyo li'annaha laysat bi'ayadi lana. Eno Christmas gyakwagaliza nti webali gituukako Christmas ey'emirembe eyo siidi yaffe wali annaha era idi eyo ayadu la yardaha Allahu. Eyo idi yabwe Christmas yabwe Allah tagisima tabaraka wa taala era li annaha imma mubtadi'atun fi dinihim oba esobola okuba Christmas eyo nga bagyegunjizaawo amakulu nga Nabbi Isa teyagimanya. Nabbi Isa teyamanyako nti bali kuzamazaalibwage. Wa imma mashru'a kebeerenga mu muzikiza mweri naye omusiraamu tokkirizibwa kubeera ng'ogyetabamu wadde okubeera ng'oboozaayoza olw'ensonga nti laisati eidu lana eyo siidi yaffe n'omulundi n'ogumu. Batugamba baulama sheekh agenda maaso n'atugamba tuwa ijabatu lmuslimu da'watuhum bihadhihi almunasaba nti okwanukula kw'omusiraamu ng'ayanukula abakafiri senga babeera bamuyise ku mukolo ogwo ogwa Christmas nti haji jangu tulyeko ffenna Christmas, hajja ti munnange jangu tulyeko ffenna Christmas n'abaanukula. Yagamba sheekhe nti haram tekikkirizibwa lianna hadha olw'ensonga nti ekikolwa ekyo eky'omusiraamu okwanukula okukoowolwa kw'omukafiri ng'akukoowoola ku Christmas azamu min kyekisinga okubeera nga weetabye mu kuboozaayoza, okubeera nga weetabye mu kuboozaayoza bima laha olw'ekyo kye baliko bima lahum olw'ekyo kye baliko fi dhalika min musharakatihim fiha olw'ekyo omusiraamu kyabeera akoze ekyokwetaba nabo mu idi yaabwe eyo. N'agamba sheekh wadhalika yuhramu ala almuslimina atashabuhu bilkuffar kizizibwa ku musiraamu okubeera nga yefaananyiza abakufaaru biiqamati alhaflat bihadhihi almunasaba okubeera nga yeetaba nabo okubeera nga ayimirizaawo iqamati alhaflat okubeera nga naye yeetaba mu kujaganya kwabwe mu bikujjuko byabwe ebya hadhihi almunasaba eby'omukolo gwa Christmas abeera takkirizibwa kubeera nga abyetamu. Ebyo bigambo insha Allah taala biri majmu'u al-fatawa ya Sheikh Ibn Taymiyyah omuzingo ogwa okusatu. Bw'ogenda ku peegi eya 40 mwenya insha Allah taala ojja kubisanga kaboluganda netubeera insha Allah taala nga tubasaba okubeera abeegendereza ennyo naddala ku bigambo ebyogerwa Dokita Kaliisa. Dokita Kaliisa ffe twali tusazeewo okugamba tetujja kumwogerako katusirike ayogere gasiyawe paka alwalikoowa naye olusi tugenda okulaba ng'embeera etuwaliriza okwogera ku bigambo bye n'okubalaga entegeera entuufu. Kaliisa mukijjukira bulungi abooluganda kyomu kuba maseeka abatono e Uganda kuba maseeka abaliko tayito y'obwa seeka abaali bavuddeyo ne bagamba nti abashia abasiraamu era ne bagamba nti enjawukana eziri wakati wa Saudi Arabia ne Irani teziriwo lwa ddiini nti bushia nti abashia abasiraamu biri byabufuzi. Ne baganda bange tubeere benkanya nabadde ndi ku mukutu ogumu ku gurupu zino ezajja muganda wange yakoze ekigambo ky'amagezi nnyo n'aweerezaako koodi yako wabaddewo omu ku bamanyi b'abashia ng'ayogera oluwarabu fusha olutegeerekekwa obulungi n'ayogera ebigambo bwe nabiwulidde saabitutteko kabanga naye byagaanye okuva mu mutwe gwange byanyweddemu nwana biveemu byagaaniddemu. Yagambye omwononefu oyo nti man ataa aliya wa asa allaha
yadkhulu aljanna la hawla wala quwwata illa billah yagambye omwono yagambye nti oyo yenna ajemera Ali man ataa aliya oyo yenna agondera Ali wa asa Allah najemera Allah tabaraka wa taala yadkhulu aljanna ayingira aljanna batu byagambye nti amakulu senga Ali abeerako n'ekigambo kiyagamba ekyo omuntu n'akigondera ate Allah n'abaako n'ekintu kiyagamba ekyo omuntu n'akijemera omusajja omumonyo w'abashiya yagambye nti ayingira ejjana n'agamba nti waman ya'si aliya wa yutiu llaha yadkhulu nnaara nti ate oyo yenna ajemera Ali n'agondera Allah ayingira ejjana. Baganda bange tubeere beesimbu tubeeremu obukkiriza tukwatibwe ku nsonyi. Omuntu ayina entegeera efaanana bw'eti abeera musiraamu. Ono musajja mumanyi kibaaru mu baulama b'abashiya yagambye nti omuntu yenna kasita agondera Ali radiyallahu anhu n'ajemera Allah ekyo kimala okuyingira ejjana. Ate omuntu yenna ajemera Ali n'agondera Allah muliro. Naye abantu abafaanana bwe bati abalina entegeera efaanana bw'ekyo Dokita Kalisa agamba nti basiraamu. Bwe kibanga entegeera efaanana bw'ekyo Kalisa alaba nti agiina abeera musiraamu, kati omusuubiremu obusobozi mu ilmu obusobola okumulaga nti omusiraamu takkirizibwa kujaganya ku Krismasi. Kale insha Allahu taala ffe tetwagala kuba waliwo baganda baffe abatufuna obubi mu bigambo bino, naffe tetwalyagadde kubyogera naye tukole tutya? Omusajja yavuddeyo ku TV, abasiraamu gye batwalanga TV yaabwe, kubanga amativi agali mu Uganda mangi. Abaganda balina eyaabwe, gavumenti erina ezaabwe, simanyi baki balina eyaabwe, naye ka TV akaaliwo abantu ke batwalanga ak'obusiraamu ye Salaamu TV. Kati omusajja kwasinzidde TV ebuutikirensi eggwanga lyonna, omusajja kwasinzidde mu kitiibwa kye nga Dokita Sheikh Dokita Anas Kalisa n'ayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo, bwe musirika temwogerako erimu ya fitina. No, abawali mulina okukitegeera nti min wajibil ulamai ekimu ku bivunaanwa by'obumanyi azabu ani ddiini, okubeera nga adifendinga eddiini. Wavaayo abantu abajeganga oyo omusajja ne batandika okwogera ebigambo ebikyafu. Nawulidde agamba n'okugamba nti nabbi yatulagira okukuza ekirevu lwakwawukana ku bakafiiri ku Bayudaaya, naye kati engeri Abayudaaya gye bakikuza kati ate ffe tukisaleko. Mubuuze Kalisa nti yali akuziza ku kirevu kasookedde ng'abeera ku nsi. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe okutegeera okulungi era atuwe abamanyi abalungi aboogera nga banoonya kulungamya umma so si kubuza umma insha Allah taala. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.